po jako akawuwo. Disitulikiti y'e Kasese efunye kapyata wa zitulakita 32 nga zino ziweereddwa ekitongole kya Operation Wealth Creation eri ebibiina by'obwegassi okuli Buganda Farmers, Basahija kweyamba wamu ne Baraka Women Group okubayambako kwekulaakulanya. Bw'abadde awaayo tulakita zino ku kitebe kya disitulikiti y'e Kasese, omubaka wa pulezidenti y'e Kasese Lieutenant Joy Walusimbi akubiriza abazifunye okuzikozesa obulungi era nga kati asuubira okweyongera mu makungula g'ebirime nga kasooli, omuceere wamu ne pamba. Servicing these machines, they are brand new machines. Please, it is the first priority. Give it the first priority, because once you don't service these machines, they will not deliver to your expectation. And please, you the leaders of these groups, also now it is a challenge to you. Ono abasabye okwongera okwagala n'okusiima gavumenti eri mu buyinza olw'akaweefube gekoze okubagobako n'awokerawo obwavu mu maka gaabwe. I strongly believe and request you to support the government, because once you don't support the government and you listen to the false prophets, then you will not achieve anything. Mu kwogerako n'akulira eby'emirimu e Kasese, Hanetu Yahebwa asabye abafunye ebyuma bino obutabyefuga ssekinnomu wabula n'abatali mu bibiina bino bakkirizibwa okubipangisa babikozese ku faamu zaabwe. In case any party breaches the terms of the agreement or the terms that are stipulated within the MOU, it will lead to the withdrawal of the tractors that we have given these beneficiaries. Amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Kasese Sanyu Gideon Ntabosi mu ngeri y'emu afalaasidde abafunye ebintu bino okufaayo ennyo ku nkozesa yaabyo bireme okufa nga tebibayambye. Since you have to go for more than 5 acres, it has been difficult for a farmer to use a hoe and plow more than an acre on time. So the challenges of seasonal timely planting have always been a problem, and considering that Kasese is one of the areas that is high struck by a prolonged drought season. Mulemba Samu omu ku bafunye ku bintu bino ategeeza nti kati obuzibu bw'okusambula wamu n'okukoola batuuse okusigala nga babuwulira mu ngero era ne kasooli akungulwa wa kweyongera obungi. Which is going to ease our work, as it was a cry of Buganda farmers. Today we have succeeded and received a new tractor which is going to assist all farmers of Buganda. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. And if possible, we should even multiply. Next time we go there, we find they have 2 tractors or even 3, because this is business, and we know that at the end of the day, they have that capacity